okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN nkwaniriza nnyo nate ku programu yaffe eno ensulo ey'enkya. Okugikutuusaako nno leero nze omuddu wa Mukama Elda omukadde akaddiira ku Kampala SDA Kampala Central Church Dr. Saul Muyiggwa Mubanda. Nkwebazizza nnyo nti osazeewo okutwegattako enkyene y'olwaleero ate okulaba nga olunaku tutandika nga tuwulira Mukama ki kyatugamba leero. Njagala nno okukubiriza okujjukiza n'oyo omulala mukwano gwo oluganda lwo okuba nti aba yegatta ku puroguramu eno ebaawo buli lunaku essaawa 11:30 ku makya. Nga tetunnagenda wala nja kusaba twewonge eri Mukama. Omutukuvu Katonda Kitaffe Ayinzabyonna tweyanzizza nti obukeesezza okutuuka kaakano. Si ffe abalungi ennyo abandigwanidde okuba nti tuzuukuka naye okitukoledde. Kyetuva nno tukwebaza ate era ne tukoola okuyita Mwoyo Omutukuvu ajja atuluŋŋamye atubuulire obubaka bw'olina gye tuli tutambule nabwo okuyita mu lunaku luno mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okwebagala ensolo. Olunyiriri lwaffe nno luvudde mu kubikkulirwa essuula 17 olunyiriri olwokusatu. Lutugamba bwe luti nti nantwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emmyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. Bwe tusoma olunyiriri luno ekisooka okujjira nga tetunnagenda nannyo mu bya bunnabbi osooka n'owulira ensolo ebagalwa. Waliwo ensolo zendabyeko ezeebagalwa. Gamba waliwo akalogoyi donki, oyinza waliwo embalaasi ate waliwo n'eŋŋamiya. Ensolo zino zonna zeebagalwa bulijjo naye weesanga nti bantu bangi batya okuzeebagala so nga ate mwattu zo ziri za mukwano. Katugambe eŋŋamiya ogituulako okuba mpanvu n'ogituulako n'ekutambuza n'essimbo n'akalogoyi bwe katyo. Weewaawo embalaasi yo ate yo kuba bazikozesa ne mu kulwana yo era ye ate ebyayo bya sipiidi era edduka. So ensolo ezo zeebagalwa osanga ng'abantu basasula n'okusasulwa ne bavugamu. Waliwo gye nalinnyako mu mbaasa eyo etambula na ssimbo ne munyumirwamu. Naye ate bwe kituuka ku nsolo katugambe ente ennume oba ebisolo byo ebitiisa, ate olina okuba nga
omutima gwo mugumu nnyo okwebagala ensolo eyo. Kale nno ku mizannyo egimu egisinga obuzibu gy'emizannyo egyo nga gyakwebagala ensolo ezo ezitiisa. Kati nno n'olyoka weewuunya obuvumu obw'omukyala ono ayogerwako, Yokaana ng'atwalibbwa mu ddungu mu mwoyo alaba omukazi eyeebagadde ensolo. Olina okwewuunya obuvumu omukazi ono bw'alina nga yeebagadde ensolo. Mukazi ekisooka mu byonna mukazi, era tumanyi abakazi batera okutya ebisolo ng'ebyo so nga ate n'abasajja babitya. Naye tulaba ng'omukazi ono Yokaana gw'alaba yeebagadde ensolo era ate agituddeko nga olaba nti omukazi ono gwe bayise omwenzi, ensolo yonna agirina olyandigaye ng'agitudde mu mitambo. She's in control, you know. Olaba omukazi ono nga tawena, si mwangu ng'enjogera ennaku zino bwe yandigambye. Ate tulaba ekintu ekirala ku mukazi ono, tutegeezebwa nti mukazi mwenzi. Ng'ovudde ku kyokuba nti alina obuvumu obutuula ku nsolo etiibwa buli omu, naye ate Bayibuli etegeeza nti omukazi ono mwenzi. Obwenzi bukolebwa, naye ate bwe bujja ne bubanga omukazi yabukoze ate nakyo kyantiisa. Obwenzi buleeta ebintu bingi, ekimu ku byo obuggya. Omwenzi ono bw'aba ng'avudde mu maka, katugambe ag'omwami n'omukyala baagattibwa, kati omukyala ono bw'aba yayenze, osuubira okuba nti omusajja we ajja kufuna obuggya. Ne bwe kiba sayidi eri ng'omwami yayenze, era omusajja we aba ajja kufuna obuggya. Yes. Ate weewuunye nno obwenzi abatera obukola sitole ze tuwulira babukolera mu nkukutu, naye omukazi ono alabika okuba nga ye n'obuvumu bwe talina na kwekweka, talina kyakityamu, avaayo nga talina kyatidde n'akamu. Jjukira nti yes, bwe tunaamanya omukazi ono y'ani, kijja tuwa ani amufunako obuggya nga ayenze. Tujjukire nga tuzzeeko emabega katono nti ensolo eyogerwako etegeeza kabaka oba obwakabaka. So bwe tuba nga tusoma obunnabbi mu kitabo ekya Danyeri ne tujja ne mu ky'okubikkulirwa, ensolo eno yeeraga bulungi nga eba bwakabaka. Gamba bw'oddako eri mu Danyeri essuula ey'omusanvu ennyiriri 17 n'olwabiri-mu-esatu. Ensolo ennyiriri zino zoogera ku nsolo ennya, era nga zimalirizaga nti ensolo ez'ennya bwakabaka. Era butegeeza nga eggwanga oba obuyinza obumu obw'ebyobufuzi. So oyinza okitwala obwakabaka oba eggwanga oba obuyinza obw'ebyobufuzi.
kitegeeza nno nti bwe tufuna nno omukyala ono omwenzi nga yeebagadde ensolo kituwa ekifaananyi n'okutegeera nti omukyala ono aba yeegasse mu bwakabaka oba ebyobufuzi. Kati nno era ne tweyongera mu maaso nti omwenzi ono ategeeza kkanisa etali nnongoofu. Waliwo ekkanisa ennongoofu naye ate netali nnongoofu, eyo nno yeeyogerwako mu Bayibuli nga eyenze. Kati ekkanisa eyenzeewa, eyenze mu bwakabaka nga Bayibuli bwetutegeezezza eri mu Danyeri 7. So omwenzi atudde ku nsolo, n'olwekyo ategeeza kanisa etali nnongoofu eri mu mitambo egy'eggwanga. Obuvumbu buno bwe twogeddeko, omukyala ono omwenzi azze ne yeegatta mu bufuzi, mu byobufuzi oba katugambe mu ggwanga, mu bwakabaka, ng'era kati ate olwo yabivuga. Kyekifaananyi kino kye tufuna, omukazi ono eyeebagadde ensolo n'obuvumu obw'amaanyi. Kwe kugamba nti bwe buyinza obw'ebyobufuzi n'eddiini. Twesanga nti ekkanisa sennongoofu naye eno eyenze yeetabisse n'eddiini n'ebyobufuzi. N'ekirala kye tulina okumanya nti tumanyidde ddala bwakabaka ki ensolo eno bwetegeeza okusinziira kuba ensolo ennyonnyolwa. Agenda mu maaso n'agamba nti gwe laba obubonero Bayibuli bwetulaga obw'ensolo eno obujawula ku nsolo endala zonna. Ensolo eno erina emitwe 7, ke kamu ku kabonero akajawula. Ekirala alina amayembe 10 ate n'amannya ag'obuvoozi. Obubonero buno bwe bumu obukozesebwa okulaga ensolo eyava mu nnyanja bwe tugenda eri mu kubikkulirwa 13 olusooka. Ensolo eno etuuliddwako omwenzi ye Ruumi. Ruumi tugimanyi bulungi nti era ekifuula omukazi okuba obwapaapa. Ekifuula ensolo eno okuba omukazi okuba obwapaapa. Obwapaapa nga bwegatta n'obwakabaka obw'e Ruumi. Ndowooza andaba tugenda mpolampola ogenda ekintu okinnyonnyoka. Omukazi eno gye twatandikidde wuuno kaakati tutandise okumutegeerera ddala. Ekkanisa yeeri mitambo gy'eggwanga eryo, era weesanga nti eyo weewali ekitebe kya Eklezia Katulika. Ndowooza nno otandise okulaba obunnabbi ki kye butegeeza n'omukazi ono omwenzi. Ojja kwesanga nti obwakabaka obw'e Ruumi butudde ku busozi 7 n'ebiringa ebyo okujja okulaba nti tusobola okumanya ensolo eno yeriwa ddala. Ensolo ono era nsolo myufu ey'emitwe 7 n'amayembe 10 ng'era ng'ogusota ye Setaani ayogerwako nga mu kubikkulirwa 12 olwokusatu. Wano kyeraga bulungi nti Setaani bwe buyinza obuli emabega w'obwapaapa nga ebyawandiikibwa
bwe bitugamba mu kubikkulirwa essula 13 olunyiriri olwokuna. N'ekisembayo nga twongera okumanya ensolo eno eriwa n'omukazi yaliwa, weetegereze nti amannya ag'obuvoozi gaggumizibwa nnyo. Bayibuli etubuulira nate kye tulina okussaako essira. Obuyinza buno obwa paapa buvoozi buyimirirawo okuwakanya Katonda. Ndowooza tugenda ekintu tukinnyikira. Tulaba omukazi ono omwenzi yeegasse n'obwakabaka obwa paapa, ate takomyawo kati ate n'aba nga ya buli mitambo ya buvuga. Gye twatandikidde twagambye nga tumaze okumanya ani mwenzi, twagambye nti obwenzi bwe buba wakati wa musajja na mukazi we buleetawo obuggya. Teebereza ekkanisa ya Katonda eno etaliimu mazima bwe yeegasse eri, naye tumanyi nti ekkanisa eya Kristo yalina okufa okujja okununula ensi eno n'okuteekawo ekkanisa. N'ate laba eno bweyenze okuba nti egenze yeegasse n'obwakabaka bwa Ruumi. Teebereza okulumwa Katonda kw'alina olw'okubanga omwana we Yesu yafiirira ensi eno, naye ate laba ate ekitundu ku kkanisa gye yafiirira bwegenze sayidi eri ng'eweerebbwa yeegasse mu maanyi ga Setaani. Okuba nti Yokaana atwalibwa mu ddungu nakyo kirina kye kitugamba ffe Abakristaayo abaliwo mu kiseera kino, kubanga gye twatandikidde olunyiriri lwatugambye nti Yokaana yatwalibwa mu ddungu mu mwoyo. Okusobola okulaba okwolesebwa kuno, ffe tuyigamu ki ffe abali mu lugendo, abatambuze mu nsi eno? Abantu ba Katonda baddukira mu ddungu okuwona okuyiganyizibwa obwa paapa mu myaka ez'ekizikiza gye wandiise Dark Ages. Bw'osoma mu kubikkulirwa essula 12 olunyiriri lw'omukaaga n'olw'14, tulaba nti abantu ba Katonda baayiganyizibwa mu biseera ebyo. So ate era tulinawo n'abantu abalala baali mu ddungu. Abaana ba Isirayiri babundirabundira mu malungu okumala ebbanga nga banaatera okuyingira Kanaani ensi ensuubize. Tumanyi nti baali mu ddungu okumala emyaka 40. Kuba tekyali kyangu nnyo abaana ba Isirayiri bano bwe babundirabundira mu ddungu. Kati nno ffe abatambuze Abakristaayo mu kiseera kino, naffe tulina okumanya nti mu kiseera eky'ebibonyoobonyo 7 ebyogerwako era mu kubikkulirwa kuno, abantu ba Katonda mu ngeri y'emu balirega ku mbeera eno nate ey'okubuluubutira mu ddungu nga bayigganyizibwa, Yesu nga tannaba kudda omulundi ogwokubiri okututwala mu nsi ensuubize. Olwo nno balyoke bayingire ensi ensuubize eyo, Yesu jjajja okubanga atutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale nno ffe abaliwo mu kiseera kino
tujjukizibwa enkyene ey'olwaleero okuba nti ebintu bino bye tubisomako tweteekateeka. Omununuzi wange era omununuzi wo kye tusaba enkyene ey'olwaleero nti atuyambe okugumiikiriza embeera ey'eddungu, tusobole okuba nti bw'ebanga etutuuseeko tusobola okugiwangula ne tugiyitamu naffe ne tuyingira ensi ensuubize. Jjukira nti omukazi ono ali ku nsolo ng'ate agivuga no confidence ey'amaanyi, mumalirivu. Era olw'okuba nti mumalirivu, naffe tulina okweteekateeka, tweteekateeka tutya nga twekwata ku Kristo oyo, nga tumanya Kristo waffe nti wanaatuukira okuba nti omukazi omwenzi ono agezaako okubuzaabuza, agezaako okusika bangi okudda mu bukyamu bwe gye yagenda, ate bwe tunaasangibwa nga already tugumye tuli ne Kristo, tuzze tutambula naye tuwangula ebizibu by'ensi eno, awo nno tujja kusobola okuwangula. Naye bwe tunaalinda nti ndaba ebiseera ebyabonyobonya omusanvu tebinatuuka, tuneeteekateeka mu maaso eyo, ekyo kiyinza obutasoboka. Ate nno n'okuwabula oba okulabula okulala, yes, oyinza okuba nga tojja nakusobola kutuuka mu kiseera kiri ekyebonyobonya omusanvu, n'oba obulyawo n'owummula nga kyo tekinnatuuka, naye owummulidde ku sayidi ki? Owummulidde ku luuyi olw'omukazi omwenzi, ye agenze eri, naye ate naawe eyanunulwa Kristo naawe ogenze naye. Kaakati nno nga tuyita mu lunaku olwaleero, nsaba Mukama atusaasire tulowooze ku bigambo bino, twongere okweteekateeka, era mu mbeera yonna etusange nga tukyali abantu abagumidde ku sayidi eya Kristo. Nsaba nno twewombeeka ate tusabe nga tumaliriza ensulo yaffe ey'enkya. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tweyanza okuba nti oyogedde naffe enkyene ey'olwaleero. Kitaffe, omukazi ono amaanyi gafuna n'okwebagala ensolo eno yanditiisizza buli omu, gava eri omulabe Setaani. Ffe nno tetuyinza galwanyisa mu maanyi gaffe ng'abantu, naye tumanyi nti bwe tuba nga tuweerebbwa amaanyi ag'enjawulo ag'Omwoyo Omutukuvu, tujja kuwangula. Amaanyi ago gatuwe okuva kaakano ne bwe tuba tuyita mu lunaku olwaleero nga tukola emirimu gyaffe, nga tugenda mu masomero, tugenda ku mirimu, tugenda mu nnimiro zaffe. Kitaffe katutambule n'Omwoyo oyo ng'atujjukiza era ng'atuwa amaanyi, mu linnya eddungi ery'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye n'okwebaza. Amiina. Weebale nnyo omulabi waffe, ate katuddiŋŋane enkya. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.